kati to damaging taata w'abaana kukyayagala okubeera ate mu damaging antya ye yeeyisa atya ye kenyini damage ye kenyini damage ate nze mu damaging atya ye kenyini damage kubanga taata w'omwana ayeewa ekitiibwa yandibadde toddanga ku social media TV kugamba kali kampi kali kaddugavu kali bujja bwe bukaluma nze ndeka nze biki omusajja yenayina ategeera singa yabimma amazzi ne bisiriira kuba otuuka buli omu n'agaana y'omukazi ye kyalemedde ku musajja takola kitamu naye kyayogera kyenzirako waavaayo ng'ovaayo nze njagala ekintu kimu ki sente luli nali nkyamwagala ngambi mubanjize eno nakulimbalimba nosirika nakulimbalimba naye otuuka omuntu n'osalako n'ogamba ekimala ku luno ndi serious era yavaayo wane n'agamba anze oyo Debbie mumanyi fujjo lyeri mukozesa mwe temumanyi Debbie nze mumanyi nnyo ne mugamba tokyammanyi wewamanyira navaawo abakyala kyembamanyiiko mulina kino ekyannakumala nakunaaba nekyo omuntu nga ne waba ayina kiki ekikyo osobola okimulekera si sente sinze si sente kisinziira kubanga era nibadde nga nsirise nzimulekedde nga nsirisa ndaga talina naye nga bwe nkugambye sigenda kukubanja mitwalo 2 ate osiibenga ku bikoko bakubanje owasa omukazi mu mukolo omulungi ng'ate n'oli tewagumukolera bakubanje oleterwa enjirova nze nagugaana bugaanyi mpozi wagugaana nze nagugaana bugaanyi tosobola kumpasiriza mu nnyumba eyange ne mugamba tukole ki kati abo bawafisiriza mu bufumbo mu bupangisa leka bo babeereyo mu bupangisa nze era kyekimu n'essaawa zino nze omusajja tasobola kujja n'agamba ampasa anzije mu nnyumba eyange atantwale mu kazigo ng'apangisa bupangisa nze tosobola kumpasa tosobola wasibwa tolireveeyo nonteeka mu bupangisa akuwasa alina kuzimbira oba oyina okuba nga either ng'oyinawo nti nno nyina ettaka lirino tugenda tutandikira wano oba tuteekawo kibaati tutandikire omwo mu kibaati naye nga tonzijje wange ate onzize mu bupangisa landiroodi atandika okutukonkona yes ekyo kyentegeeza omuntu waalaba sayini y'okwagala mu ggwe kookyalina eri omusajja aba mukyamu bwe bondaba nyinamu okwagala singa mbadde nyinamu okwagala sandibadde nga njogera bwenti kubanga okwagala luli kwalingamu ng'era nsirika kubanga omusajja omunoonyerezaako nnyo gw'omanyi omukyala gwazaddemu gw'omanyi nti abapangisiza we basula ezzana manyiwo gw'omanyi omusajja gy'asula anti olaba oyo omusajja era kyova olaba bagamba manyi naye takyammanyi oyo omusajja ye muntu ajja nga mubadde oba biki ne yeesesaasesa n'akola ki njagalayo ku ssente bwe ziti nyina ddiiru eno n'akuteeka mu bintu bya ddiiru n'omugana naye nga wakola kino biki n'agamba nali mpisaawo kino nali nkola kino nze mba nyina naawe omumanyi biki kati ye kennyini yajja akugamba ki ebintu bye ye kennyini yajja abiŋŋamba Risto Boutique wano ku Kamukamu Plaza Entebbe Road Kampala bayina engoye okuva e UK ez'abaami n'abakyala kosa n'abaana ebiteeteeyi ebirungi bayina tops bayina pants ennungi ez'abakyala kosa n'engoye ezambalibwa munda bayina engoye z'abaami ng'amasuuti bayina t-shirts ennungi jeans ennungi engoye endalira abaami ze bambalira munda bayina diapers oba ziyite pampers okuva ddala ku mwana azaaliddwa paka ku muntu omukulu engatto z'abakyala ennungi n'engatto z'abaami byonna babina wano ku Risto Boutique n'ebyokwewunda eby'abaami n'abakyala mujje wano ku Kamukamu Plaza first floor F46 oba osobola okugiyita FF46 nga weritimbiddwa ku mulyango gwalyo oba ku ennamba z'essimu eziri wansi awo babeere nga bakolera delivery. Little Bird School Mixed Day and Boarding School lisangibwa Nansana Kyebando Nsumbi bagamba nti gwe omuzadde akola ennyo ng'obudde olina butono bw'omwana wo mubakwase babeere nga tebamulabirira bulungi mu by'okusoma ne mu bulamu obwa bulijjo saate era ne bakugamba nti gwe omuzadde ali ku kyeyo osobola okuba ng'obawa omwana wo paka contract yo weggwako oba paka ekiseera kyekyeyo we kitambulira oba paka w'okomawo n'olaba ku mwana wo azonga obawadde byonna ebyetaagisa okulaba ng'omwana wo bamutereka mu kifaananyi ekirungi bayina emisomo egy'enjawulo nga kw'otadde ne computer lessons eri omwana okuvira ddala ku muto paka ku mwana owa P7
ate ng'era nkutegeeza nti n'abantu abakulu abasobola okuba batuuka ku ssomero lino nammwe basobola okuba basomesa kompyuta. Essomero baliyita Little Bird School, liri mixed day and boarding, lisangibwa wano Nansana ng'odda ku Kyekyebando, ekyalo bakiyita Nsombi. Kati bino byonna binazenga ajja biki era yajjako newakaawo ku apartments nga ngamba ali mu kunoonya miliyoni 10 nze mbeeko ze mwewolera ne muganze sina mulimu nsinga eki mu bank tosobola kubulwa kyosingayo single apartment anti era kye yali akola very worth millions, hundreds of millions naseka ne mwana anchimanyi tusobola kuntrustinga ku bintu byaliwo ne mugamba emboozi ezo nkwano zireke Aukisegeera. Yeah. Kyendabye nti omusajja wo singa akola byoyagala musobola okuddingana. God forbid. God forbid. Katonda antwalanga lujja. Ntoyogerawo otyo. Aga Katonda mu ggulu, Katonda nzitanga ndiba wentuuse ndi mulalo. Omanyi mu kiseera ekyo ffe ababeera ababi. Lujja. Kati kankubuulire. We nayagalira omusajja oyo nga alina baby mama ogwo nenzija nemba nga ndi baby mama wo namba B ate ng'oli agenda vaawo ate nze ng'olweddandaga yavaawo just wali biki bikoze bitya era we najjirawo okumanya nti n'ekyapa ekyawali kye balimu kiri mu manyaaga abaana babiri ne taata ne maama ng'era omusajja yakola ki yabiŋŋamba kuba nkugambye twatuuka ku ground ng'ebintu biralamu so ngezaako mulaga kino kiri kitya okitegeera ng'anoonya nze nziremu nkole mbe nga mwesiga kati essaawa zino nze bwe namukwata n'omukazi ne wabeerayo bebe mama omulala ne wabeerayo n'omulala ate nze mukunkwana teyankwana mu mbeera mbuno omusiraamu yaŋŋamba ye obusiraamu yabuvaamu originally ye Ali Ssenyonga nenze bwe yajja okunkwana yankwana nga Abraham Luzi nangamba nze obusiraamu bwampisa bubi era nze bampisa bubi tebanjagala tebakola ki ensonga lwaki nakyuka era nze siri musiraamu yankwana nga mukatuliki nangamba abakatuliki ebukojja bwe be baamukuza okitegeera nagamba era nange ne muganza abasiraamu bagamba muli babakazi banyize sibisobola ne waffe tetubyagala nakyukirawo nangamba nze nange sisobola bakazi bameka babiri bangi sibasobola njagala omukazi omu Musiraamu nafuuka mukatuliki. Musiraamu nafuuka mukatuliki bwe tutyo bwe twajja ne tukwatagana. Kati yaddayo mu busiraamu. Kati alina okuba nga yaddayo mu busiraamu. Okitegeera. Kati nze sisobola singa nali wakudda kyandibadde wali naye wabeerawo ekifaananyi ekyo ky'olabyeko live tekisoboka. Ate kati byafudde byafa tekisoboka era nze nalinga mugantu sigale nga labirira omwana era navangayo kawo ne nkolangayoko buposti tapadde buyambi bwa mwana biki ntundanga toze biki nemala nga ne bwampaayo naye ku luno nagambye njagala ssente zange. Tokyayagala bino bya buyambi. Kati nina essimu y'omwana wange omanyi buli kye njagala okugamba lujja njagala njogere buli kimu nga nkirinako obukakafu. Essimu y'omwana wo? Eno ssimu ya mwana wange nze nagimuwa. Okay. Essimu ya mwana awezezza bbanga kikati? Omwana mu myaka 7 bambi akuze. Akuze. So omusajja ono essaawa zino ali ku social media agamba abantu ze simuvinga nga ono kubanze namugamba nze bino byonna tuli mu kulwana tukola ki yalinga nga akubiranga omwana amasimu namugamba ebigambo era waliwo be yatuma okujja okuŋŋamba nsizinge fire ne mbagamba mu mugambe taddamu kukubira mwana nga tufunye obutakkaanya okukola ki mugamba ebigambo kati yamusindikidde this message ono erinnya zino naku za mwezi meka nga 5 ogwokusatu leero 8 uno naku 5 iyo message yasindisa ku simu y'omwana era ngenda gipostinga ogenda biteekayo ngenda biteekayo kuba nange sigenda bisoma bino anti alaga public nze simuvinga nga on oli mwana muto his 7.5 someyo message lujja gwe nga taata my son ombulire if you can messaging eyo muto eyo message ba ya mwana muto eno yo nzito mwana muto 7.5 tamanyi going on nzito wamuko gisome kale kansomeka akasooka kubanga sagala kono nabannaye naye kasomeka akasooka gisome mutima my son
If you see this message, I wanted to tell you goodbye. You will never hear from me for a very long time. The reason is because your mother has crossed a line. I want you to know that I love you. Mama go bileta. Atenza abireeta. Sagala kukiriye no wansi. Ate lwacho osalogwa. I will block you. Kati ate lwacho gamba nza abireeta ng'olwedde okomye wali. Eno message ogisindikira omwana gwagamba nyina amuvinge ono nze mbateereddewo. Si yeeyo yokka sigamba no baba badde boogera ziizo. Tone ebintu byabaagala n'olabye bituteeka. Bano bagenda kuddingana. Bannange bambi nkusaba lujja tonyiiza. Nkwegayiridde toyonoona lunaku lwange lujja. Chengezaako okulaga eno message nga bw'ogirabye. Nze eri nkugambye. Don't communicate with me. Saaniwo wuuyo. Simu ye yiyo, whatever you want, communicate with. So tata asobola ku accessinga esimu y'omwana n'amufuna babadde boogera anytime naye bwe mwafunyemu obutakkaanya obulala naddukira mu simu njagala nkulage wano eno message nga taata ono eno simu ya mwana nga taata ono agamba omwana njagala kujja nkulabe naye maama wo nze ne maama wo tukola simanyi oba maama wo ananzikiza kuba namugoba ne mugamba taddanga wano ne ngamba sikaali omusajja oyo omulaba nga ku gate tomugguliranga bw'aba ayagala omwana bifo bingi nnyo byasobola osisinkaniramu omwana wona nteekawo embeera okusobola omulaga nze wemba nnyina obutakkaanya naawe osigala n'omwana wo tobiyingizaamu mwana mwe musigale nga mukolako ki gyammwe gwe tolina kiwali otaddemu mwana wadde bino ebyaba maama n'ogamba n'okyayisa omwana taata we era nti omwana nga ayagala nnyo taata we amwagala amwagala kuba nze nateekawo eyo embeera kyova olaba nze mbadde nga mmugamba kola ki togira yiino message omwana yamubuuza when are you coming taata n'addamu coming where my son You know we got a misunderstanding with your mother. I worry if she wants to see you were the mediator. Omwana oyo nga yakola ki? Kati bw'amugamba ebigambo omwana ajja n'agamba kubanga ye bw'aba amugamba amulaga nze mubi. Mama ali stubborn nnyo. Mama wo tayagala nkole ki? Tayagala nkulabe. Mama wo tayagala nkole kino. Mama wo yensonga lwaki sikola kino. Kati omwana agamba mami just keep quiet muleke. Kati nze mba sobola tuuza mwana ne mugamba mwana. ABCD kubanga mbasaagala nteekewo eyo mbeera omwana atandike kulaba taata biki taata ono yakwata essimu n'akubira omwana namukubira nga bakoze engagement namugana nafunye omukazi omupya ogenda funa ne baganda babalala era gogenda beera bakulu baabwe nze nga maama kyannumba nga taata wagamba omwana maama wo muvuddeko taata oyo tuli mu gwakusatu last year mu gwokuna waliyo idi y'abasiraamu taata oyo ajja akwata omwana ankubira essimu aŋŋamba ngenda kujja nkima omwana tugende ku idi ne banne jjukira bali banne be nabeerako nabo era kati n'ebifaananyi bya nja kukulaga buli kimu ky'oyagala okumanya kati bo bali baba beemanyi era baayogeranga ne ku masimu biki ne ŋŋamba kale taata bwe yajja ne muwa omwana bwe yamutwala mu bakazi ab'enjawulo mu bakazi ba mirundi egi n'amaliza nga mulese kabuume wa mukyala mukulu jjukira nkugambye mukyala mukulu ng'olwo yakomawo naye nze omusajja talina kyaŋŋambye mbw ayenjezezza omwana nga buli watuuka gamba this is your brother, this is your sister, this is your stepmom, this is omwana yakomawo ne mubuuza buli kimu obaddewa n'ambuulira n'aŋŋamba papa has so many wives ne mugamba nanyiiga gwe kyolina okumanya lujja nanyiiga ne mugamba omwana wange saagala omulage nti it's okay ogenda ng'ozaalazaala abaana mu buli nnyumba buli street mwana mulenzi nze byo saagala akule bwatyo kibi nnyo okulegenda ng'okolanga ebintu ebyo era awo ne tukyankalanamuuko kati awo we yagirira omwana ate nfunye omukazi biki era byonna bino he does it too kati otuuka n'akunyigiriza ku kisenge omuntu n'otuuka ku kisenge nga tokyayina wadda ng'olina kusigala awo olwanira awo kuba eri wakomye tolinawo okola ki wadda. Logical Construction Company tulina abakugu b'enjawulo tulina nga olalabe nti tulina ba architects tulina ba structural engineer tulina ba painter
tulina aba electrical onatuuka ewagulu jasanga nti slab etwagitaddemu pipe z'amasannyalaze tetwayise balala ffe kennyini n'abantu baffe nga bwe tukola fe abakoze etya abakyekoledde kwegamba regiko emirimu gye tukola gono tukuba plan mwekyo ne tukola electrical ebyamasannyalaze ne tukola plumbing ebyo ebyamazzi ne tupaintinga ne tukola interior designing landscaping ebya compound ebyo byonna Regico Construction Company tubikola sebo. Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka. Zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi. N'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi, tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers, C12. Era bw'otuuka ku C12 obupande waffe bwonna oba obulaba. Mu biseera byo eby'eddembe otera okunywamu? Sinywa mwenge. Togunywa? I don't smoke, I don't drink. Tobikola? Sibikola. Omanyi baki nkikubuuzizza nti omuntu omulala yali asobereyo n'agamba nti omukyalo ono mukkakkamu wano ng'ayogera naye alabika alina gy'apangulukukira eyo. Nze ndi mukazi mukkakkamu nnyo 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 era omuntu omulungi nga tuli ku page tukwatagana nga toliimu bino ng'oli straight. Toweta makoona? Siweta makoona, nvuga straight. Singa oli aweta ekkoona? Awo. Ovaako? Going from 0 to 100 just quick like this. Yeah. Mu kifaananyi ndabye ng'omwana wo bambi omulowoozaako era waliwo by'otayagala alabe. Yes. Naye kati olwaliro social media nga weebiri olowooza tagenda laba bino kati agenda biraba kati neno message ogiraba togisomye gimalayo naye yamugamba kasita ogi openinga bwoti ngenda kublockinga. Tata blocking omwana. Jukira omwana babadde boogera bulungi talina kyamanyi naye amusindikidde bino ebintu kati nze omwana wange nzaamu ekimira kati buli wemba mukima ngenda n'essimu ye kuba tubeera mu jjaamu nga mungi gyasomera waliyo jjaamu kati aba alina okubeera ku ssimu ye nga yeebuzaabuza kati mba nfuluma mpulira ndaba ki notification ezze ne ngamba ono yakolanga bino ebintu nga wetuba tuyombye n'omwana baako byamusindikira ngamba nze sigulawo message za mwana era sikwata ku ssimu era takyagala naye koolo nali ne muto wange ne mugamba omusajja ono nangamba gisumulule omwana takola aga Katonda mugulu kye nali ndowooza era bwe nasumulula message kye nalaba era mmala ogigira bwe paba n'amublockinga n'agiblockinga okitegeera n'agiblockingira ndowooza era ogiraba wano naye ate era agenda ogiblockinga already nakoze eddaka screenshot akalaga enamba ye n'akafaananyi ke biibyo biibyo ino enamba ye semu message so wakola screenshot aleme kwewoozesa mbuna ate biki kati wano ng'olamaze omublockinga kubanga yamugamba bwe naasoma message bwe paba neeraga ka blue tick ngenda kukola ki kublockinga toliddamu kumpuliza nze gwagamba amwesibako kati ekyakikola kubanga amanyi nze n'omwana wange he's my everything muli muti kati amanyi bwagamba omwana bino omwana agenda kunyiigira omwana agenda gamba maama gwe yakoze kino maama biki naye taata tamulaze nti ye byali mu kunkola eno biki kati naye ng'ate ye waaba yamuvinga ono omwana agiramuwa kuba nze ŋŋambye toddamu kuncontacting era namugaana tonkubira amasimu tokola ki oyagala kuwuliziganya na mwanawo sikirinaako buzibu omwana okuva ku Monday mpaka Friday yebaka mangu olina mukubira budde bwa misana oba ku Sunday mukubire anytime okitegeera obudde bw'omwana akola ki abumanyi gwe mukubire mwogere byonna byonna bye mwagala munyumye ebyammwe sikirinaako ne woba wooli awo kati ate nze binkwatirakowa oli maama oli mwana naki na taata we saagala ki okitegeera kyenjogerako kati ate ye bw'avaayo ye yamovinga on nze simovinganga on n'abiteekamu omwana n'akola bino ate alaga kifaananyi kirala kati nze omuntu omu mulemye okukkakkanya okukola kyenjagala
kati mu Kampala tulimu abantu bameka millions meka tuli bangi zanaasobola nga bwati bwa behavinga omusajja tolina bafamire ye boyogera nabo bonna bamulemererwa olina be walwichingako naye gwe kyolina omumanya yooli sabuulirirwa tibuhabulwa tawabulwa oyo omusajja tibuhabulwa era muyinza okwogera naye awo ng'ali mwavu waba omwavu nga talinaamu bannanga ebimuvaamu pulaani ezimuvaamu ogamba ono naye kamutandaafu nemu bw'afunamu omugambo otya ku ssente ze n'omuganda naye twali tupulaanize nga tulina eno programu nena obwo naawe obusente butono nnyo obwo tugenda kukikola obwo buleke nze kino kyekigenda okukola bino oli tibuhabulwa ate kati mba seetaaga kuba siina nze kyenkola ki nomala ebyo ebintu obigendamu nga mwagala oba musetolinga ensonga mukwatagane ensonga yange eri emu yaki ya ssente bino ebirala tebinkwatako tebikyakulya tebindya n'akatono nze ndi contented nengoganya okumuvinga ono naawe ate kikyotegeeza nganya okumuvinga wafuna omusajja omulala kakati mbadde mu relationship nekoneddemu obwala bonna bonna bukuuseemu nze ndi mukazi siringa gwe omusajja mba nina okwewa ekitiibwa sijja kweyambulira neyambulira oli neyambulira oli kubanga ndi ku competition naani kubanga afunye oli nange kanfune era ye n'abakazi be yafuna nga twakaawukana yalinga ayagala yabafunanga to hurt me back like ayagala kunkakasa nti ye tewali agamba nno gyali okitegeera era yajjako okwo naŋŋamba nakola ensobi ng'olavudde mu kalulu eyo nsobi nnyingi abantu bakuwaga wano ne bakola ki bikoze bitya ng'olatise era omulala olubuto eyo nsobi bikoze bitya kati nzaawo nze namanya ne ŋŋamba mbadde n'ono omusajja nzirayo olwo ku kibuuzo kyo lwaki sifuna musajja lwaki tofuna omulala nze kati osobola n'okwerabira ku biwundu sikyalina biwundu kati bwe nayawukana naye biki nze kye nakola omanyi namanya omusajja ono yansanze ku leve eno kati ndi wano kati nzizeeyo ntya okulaba nti nyambuka ye ng'eri akola to prove a point nze ne ŋŋamba let him prove nze ngenda kuimprovinga how do I improve myself nesitula ntya sigenda kubanga kati akoze kino ate nange ngende njagala ono ngenda kugwa mu mbi nziremu ate nfuuka esingo mother omulundi ogwokumeka so ne ŋŋamba I need to improve myself that is what I did era social media nasooka nenjiwa break n'ogivaako nengenda nenwana silent battles nemanya naye nange ekigendererwa kyange kino wadde sente zange sikyalina biki kati olwawo mpulaninga kanzijewo kino malirize kiri nzijengamu 10 kuba nali sinawe nzija yadde olwataano lockdown netuuka nina omwana omusajja ali mityana agaba sente omulaba akuba bifaananya postinga kino ali mu campaign teyampa yadde olwataano nze lockdown teyalabirirako ku mwana wange namukubirako n'essimu ne mugamba nalina kojja wange nenteeka era nga nabo tebakkiriza byenjogera bagamba mutabani si bwatyo nkwata essimu nkuba muteeka mu loud mugamba munange mbadde nsabayo ku ssente omwana yalwadde kale kuze nkubanja nkwegayidde mpaayo emitwalo 5 aga Uganda sajja yafubutuka ebigambo nga kanana nangamba omwana muwa amayinja gaabalya nga yakyogera aga Katonda mu ggulu wemba nnimba Katonda nkuba ebbala nzijjeko kyensinga okwagala mu bulamu bwange tata omwana wange yaŋŋamba yasooka nambuuza mama woyo omwana yafa ne mugamba tafanga wendi ndi mulamu byonna byonna ebyo mbyogera nga amaziga gankulukuta naŋŋamba muwa amayinja ali ng'ali mu kampeyini asasanya ssente kojja kyamugwako ne mugamba olaba kojja byembeera nga mbagamba naŋŋamba muwa amayinja ali kati nze mu kampeyini saavaayo n'omulundi n'ogwera nasirika walingawo n'abantu abankontaktinganga bamaze olaba twawukanye tuveeyo tukole ki
tumukube nembagamba asigenda lwana ntalo zitali zange already ndi heartbroken sinaba kuhealinga nenga nja kukola ensobi ebintu mveyo nkola ekimbi ejjuse nabagamba nga regardless that's still the father of my child mumulwana entalo zamwe za politics ze sigenda ziyingiramu ate kati awo ate nange ne batandika okunvuma kubanga nganyo bbawe ekyo kibakola ki kyebagala okuba omusajja so tewakubako ku musajja mu campaign samukubakera nze nali wa Nuupu nga postinga bya Nuupu that's it yakuleeta n'okuyingira ebyobufuzi oba wali already obigoberera nali mbigoberera nga already nze ndi kusadi yankula yankyukakyuka kati nga nja kupostinga nga nkoze eki nga nyambadde akakofiira beki ye wamupostinga kokko ate nga mupostinga ntya nga tetukolagana nkugambye n'omwana nga muyala yaŋŋamba muwa amayinja alye wamusabira ayitemu awangula akalulu sisobola musabira nze kennyini nali neetaaga okwesabira ate nsabire ye nga nange kennyini neetaaga essaala nkugambye omwana wange talina kyakulya tuli mu lockdown sikola sente ze nali plans eza business yazinzijjako nandeka ku zero teyakoma okwo ne gye nandijja obuyambi kojja w'omwana naye yaleka amufeze $5.5 kubanga oliye yali musomesa maybe government yasigala bawaayo akatono so gye nandize nayo yakola ki yayonoonayo yapamayo ekiteeza bye bamukuba akalulu wasanyuka kati nze ndi mu eyo position I don't care oba he's winning oba he's losing nze mba sifaayo kubanga asigala ndiki ndira sirina mbuno oba bwa winninga I win oba wa losinga I win so byonna byonna asigala kweto kitegeera kati kyekyo munnange bannaye nga biwanvu ekitegeeza nammwe abalina ssente mubonaabona mu mukwano ng'olina ssente trust ng'olina ssente tekiriko nakyo oba olina ssente just trust buli wobeera nga weesiga abantu oba olina okubonaabona bulijjo weweesiga abantu kati oba olaba osanga abantu nga ffe nga tuli baloona nga weesizisiza omuntu gwe wali tosuubira bw'ayinza okukola ekintu bwekito nga wamuyiirawo omubiri ate n'atakoma okwo n'avaayo public agezaako okulaga public nti nze mubi nze amwesibako nze akola ki kubanga sikyakola ebyo oyo omusajja nga ye muntu ayagala akukubira essimu kiro ssaawa 5 okitegeera nze ne mugamba sikola bwa sikaali mwawukanyemu naye ayagala kukubira ekiro ssaawa 5 asigale ng'akufuga nze sikola bwa sikaali eri emisana abaana bakazi baabalala kati gwe ekiro oli wakiro ku makyake era ajje ku gate bamugulira ayingire buyingizi ku makya avudde gye yasuze ayitire kati ye eyo embeera gy'aba akola ki ayagala okufugiramu nze ekiro ne mugamba toddamu kunkubira ssimu ze sikola bwa sikaali muno nsula ntunula ne mugamba essimu zirina okukoma ssaawa 2 bw'oba tokiŋŋambye before ssaawa 2 tokuba ssimu yange ku makya tonkeera kunkubira ate toddamu kujja wange nga tokubye essimu kuba yaba ayagala buli gwazaddemu asigale awo ng'amufugira awo nga mukazi we era bw'aveeyo agamba nti ze yanzaalamu I got married and did this and this wabeeyo yanchallenginga nti yabikola omuwaayiriza kubanga ye asigala ababuna waasula eno gwajja kukeera ku 7 lunch break abeeko waalaga bwati ze ne mugamba ebyo like I healed I'm telling you the truth na healinga yensonga lwaki ndi mu kubyogerako ogezezaako okuwona ng'omuntu wawonera ddala singa saawona sandi kakati right now I'm like I don't care all I need is my money oli kukya ssente ndi kukya ssente I don't care oba oguze private jet oba okoze I don't care just give me my money omwana wange nga bw'olabye message sigenda kukola ki I don't mpa ssente zange nze omwana wange ngenda kukola ki kumwerabirira kubanga that was the goal my goal was nga siyagala kwefukaamirira musajja kusooka kuntega kibatu njagala school fees era lwakuba message togisomye gimalayo saagadde gimalayo njagala school fees nsooka ontega ekibatu sibyagala that was my goal n'amanyi ono omukazi bwe mulekera akasente kano tajja kufugika tajja kusoboka n'asalawo mpola yazeewolaga katonda mugulu mpaka wezaggwawo n'ensigala ku 0 ate n'ebikalu n'ayagala abikime ebinneepansa nabyo n'ayagala abikime naye n'asanga nga nnyina wano nga nnyinamu agasala ekkubo singa gaali tegalimu era okusaba kuno kulungi nnyo osaba naye n'osaba nga okuweebwa amagezi okumanya n'okutegeera nze kyenkulembeza mu byenkola nsaba nnyo mukama katonda nsaba ompa amagezi ompa okumanya n'okutegeera ebisigadde biba byekola byokka singa saalinamu kumanya nakutegeera n'amagezi
singa ndi ku zero singa nze gwe basekerera kwegamba gwe mbozi gy'olina ku bufumbo si nyangu so kakati ekyo bombuuza lwaki tofumbirwa ntakinga my time to like tekitegeeza muno basiina banjogereza biki of course ate ffe basingozi fe abasinga onyumirwa kubanga oba tolina any guilt so tunyumirwa obulamu ffe basingozi owulidde basingo basingo tunyumirwa oba tolina guilt mbw ate ono lujja agenda kundaba ndi ne gundi nono obeera free tolina go hati nga weebaka bulungi tewali agenda kukola bino oba tewali akukiitingako oba tewali wogenda kiggwa ne kiggwa n'obeera happy ensonga eri wamu just waayo mutima just ensonga eri wamu okuwaayo ng'okaaba ono gwensembeza kuba kati nze saagala kulyamu biki oba kuzaalazaala oba biki ensonga lwaki njagala omwana wange abeere proud of me agambe mami waleeta anko ave ku anko abeere daddi biki waleeta father ave ku daddi adde ku father kati kyoyagala nga ali proud of me n'omuntu gwe musembereza mu bulamu bwe nga his really nze mwana wange talaba basajja tomulagalaga basajja talina musajja gwe yali alabye era nze omusajja nga toli muganda wange toli kyali wange omusajja ate bakyali bange amanyi we bakoma mu ddiiro ne mujja oba mukoze biki mala ne muyitamu teri musajja gwe yali alabe ng'ayingira mu kisenge kyange olaba n'ekikye kyennyini akubuuza lwaki oli ayingidde mu kisenge kyange omugenyi okitegeera so tomulaganga ko kifaananyi kibi no kuba abasingo mother abasinga bambi bafuna okusomoozebwawo kati buli amugezesa n'amutwala eka buli amugezesa n'omulaba naye olaba omuntu wewe olina okwewanga ekitiibwa kati nze ne wendi abantu bampa ekitiibwa batandika okulaba omuntu gwe bawa respect leero oyingiza ono ekyo oyingiza oli kyova olaba nkugambye ti omusajja woba teweesobola tolina makaago nze oba tonsobola kati ensonga lwaki nkyetegereza okitegeera togenda kuntwala mu looja ate bandabe wuuyo ayambuse kaluumu bwe kati ne bulooji obwo obuswaza otuukayo olina olekawo ID omanyi bulooji we buswaza ID bukubuuza amannya nno nga buleekaana yo ne madam and ID which room number babeera tuka bukamera buli wamu muri kodi zosigalamu mu kitabo mu kompyuta olina kusaba kalooji kakwata omuliro ebitabo bijje ove mwakayivu otherwise kati obibalabala muno gamba oli mutuufu obulamu obwo nzoba obulamu ne ngamba jangu eri debi ng'olina amakaago ndi wano ndi waka okitegeera nzije wakaawo kale oli ne waba kufeza amaka nga sigage but home ate n'amaka era agatali gage era mba nja kumanya nze tonfera nze jangu nga bw'oli nze saagala onfere jangu nga bw'oli ngamba ndi mpangisa wano kiri bwekiti naye bw'ogamba mbu nno ki naye kati kino kyenkugamba ate kumpasa tojja kumpasa ng'olwedde naawe kati oba ogenda kunziza wansi nange njagala muntu anyambusaako olwedde mbadde wansi njagala gwentandika ne bw'oŋŋamba kano kataka kange kennina naye nkubawo kibaati ate gwe nkwagala nnyo okusinga oli ali mu kupangisa apatimenti abuzeebuze naye gwe oli waawo kubamba mmanyaako akataka kakko tewali agenda ne bwe tunaakubawo ekibaati gwe mba nkwagala nnyo kuba tuba mmanyi tugenda kulakulana tuyina entandikwa naye oli abuzaabuza yanti bye biba byakubuzaabuza bya ddiiru biki leero waali enkyo gyamusanga ali ku muzigo mulala era omusajja oyo twali tuyombe wa Rita Kaggwa naŋŋamba leeta omwana oba akulemeredde muleete mugole amulabirire n'ayogera erinnya lya mugole saagala jasiriisa mu kamwa kange ne muddamu omanyize buli wenkwata ku simu ng'omanya waba waliwo ekiriwo kati ne muddamu era woba oyagala nja bikulaga ne muddamu ne mugamba gwe mayumba 10 toyina maka ozunga leero oli wano olinga nte noonya ebisubi ebya kiragala ti leero ikoba yatunye wano omwana wange mujje watapangisa wali ku maama we ate mutwale mu mayumba agende ng'azunga mu mayumba ne mga nsooka ofuna amaka bona ofuna amaka n'ozimba ne tumanya nti ago maka gatata w'abaana baffe tujja bakuŋŋanya tubakuleetere bwaba mugole alabirira abaana nti taata agamba mubaleete nze yaŋŋamba yakigamba nze muleete kubeera tubadde nga tuyomba mugamba omwana wange mumpe era nga naye amanyi omugamba tell your mom to
let you come to me, you can live with me, I have a place where I live, even my wife will take care of me. Omwana namugamba nze I want to be with my kwegamba ngezaako okukulaga ebigambo byabeera agamba omwana wange okitegeera. I want to be with mommy. I want to be with my mom. I don't want to be with anyone, with strangers. Kubanza mugamba nnyo stay away from strangers. Okimuyigiriza ne muyigiriza aba strangers ate omuntu yenna nga tayagala maama wo naawe abatakwagala. Ne mugamba kale muyigiriza ebintu ebyo ebisookerwako ebyo ebiri basic. Eso okuma omwana nga wampisa ate nga amanya abantu. Ate nga amanya abantu. Kikulu nnyo ekyo. Okitegeera. Yeah. So ne mugamba omwami togenda kugamba mwana wange mutwaliro oli ngate naawe gy'oli oli mukupangisa. Kuba jangamba ntwala omwana muwe mugola amulabirire bali mukupangisa. Okitegeera. Kati ekyo kye ndi mukugamba. Gwe ne mugole waliwo obuzibu? Simumanyi. Tomumanyi? Sina buzibu naye. Kubanga nze yansanga na healing dda. Simumanyi na kumumanya mugole yazze last year obaddi. Kati nze gwe nalinako ekintu yali Namasole kubanga gwe nakwata naye red handed. Namasole yali ku sente zange yeyeyagalira mu motoka yange. Wamuyinako obuzibu? Yes. Kati ngendo okukakkanamu nga naye bamukubyeko ekibaati ne ngamba kati ate kwini amataka gaweddewo kibaati ku kibaati gali mataka. Nze bwatyo bwe yaŋŋamba anti nze mummi eryange nnina akataka koyombera kasita saakatwala nfunya ono balina amataka ekana ekazi ne ngamba ate kati omugagga kuba yalaga nze ndi mwavu kituufu yandeka ndi mwavu kuba nkugambye ne businessman yazirya okitegeera. Kati ate we yagendera awo kati n'akamotoka nsanzemu ebintu nsanzemu ebintu nakatunda. Emmotoka yali ya $5,000,000 n'engitunda $18,000,000. Ogijjeko nazo siwadde n'akatambala saategeera nga bwe zakola ki bwe zaatambula. Kati ntandika nyina okuddamu ofumba obwongo. Nzize ntya engulu sirina bwe ntandikira nzize ntya ne ngamba kino ekizimbe kiri wano nsasula bills nyingi bikola biki twebaka bwe basisi sirina mulimu kanzijewo kino malirize kiri bwentyo bwe nakola bwe nakizanya. Kati family baddira mu kiri? Kati family baba bakuze abamu bali Europe abamu bawasa balina amaka gaabwe okitegeera. Kati nze ndi maama nsigadde wali ndi depressed ndi mu nyumba nene 2-storied house bills zijja nyingi masanyalaze mazi kwegambe nabina memories zokka and I so depressed my dear I'm telling you. Kati nesi tulanzire nzira waggulu kati ndi very happy n'okugejja nali katono nga wenno weddewo nga nze nani ngasula ku masanyalaze. Omusajja ku kizimbe kyo wamuwamu chance naye okusizaako ebifaananyi? Samuwa chance kati awo wenjagala tujje simanyi na bintu ebyo mbireseeyo nti oba mbinako okuwano mu bifaananyi. Kati lumu nange mba ndi awo ng'omuntu omulala yenna ndaba amawulire ga Bukedde ag'olupapula bwe nalaba amawulire ga Bukedde ag'olupapula ng'omwami akoze interview nalaba aga Daily Sun ne Bukedde manyi nze nakugambye soogera nga sirina bwino wakyo sanyuka ku weekend mu Bukedde baabo abataleeta balinamu eno ye nnyumba yange eri gye natunda ogiraba yeeno omwami we yali agala mpasirize ate we yankubiranga nandaga wawe namugamba kati kankulage nti wange fuluma n'okugitunda n'ogitunda. Kati wano mala kulaba bino ng'omwami nenjitunda okugyawo those bad memories. Kati eno yeki yali tennaggwa. Kati omutwalayo naye yeekubisa ebifaananyi? Saamutwalayo yagendayo yayita munnamawulire oyo mwogere erinnya Martin Ndijjo owa Bukedde gwe yayita n'atwala Martin Ndijjo ku nju yange ne beekubya ebifaananyi. Nze jjukira nali nfuuse nga maama ow'ewaka kulera baana nange mba ndi awo ng'omulala ndaba mpapula oli azinsindikira biki mwami yakoze interview alaga ekizimbe akinako ki omukono ndaba amalala amawulire Daily Sun alaga twakuba $1,000,000 nampa share yange nenzimba wali neŋŋamba omusajja ono nsanze nnina ebintu byange muzanyi wa ddiiruze alina ddiiruze zazanya bagende batandika oba wabeewo obuzibu
bagambe ssente ono yazisaasaanya atya bajje ku ntuuyo zange obuluwala bwange bonna bonna bwe mbonaabonedde nzire ku zero kati bwe nabirabye kati wali period eyo ndi mukwano bikimbira bansirika sibiteeke nga big deal ngamba omusajja wange kamuwanike kamuleke bikisaakola ki kati nvuddeyo kati ne ngamba si bibye byange era talinaako waba ayinako mbunno kino aveeyo ayogere kati ate ekyo kyekyaleeta obuzibu tinavaayo ne ngamba abantu bannange eno ennyumba omwami oyo taginaako yadde 10 jjukira eri abadde ng'alimba abantu yangabira ennyumba era waliwo era ne wenna postinga mbu tampa buyambi bwa mwana comments ne zivaayo omusajja yakuzimbira ebizimbe yakuwa ebizimbe yakukolera kino ne ngamba bwe guti bwe guli ne ngamba akwanirako n'akwanirako kati tewakyali akozesa ebyo ebibye kati kwali ogambye omusajja ddiira era omuntu yenna businessman aba aliddiira aba addiiringa wano ne wali emirimu gye mitongole ogimanyi sigimanyi ogimanyi kyokka nga omulabidde ebbanga kale kuba yaŋŋamba anyway tetugendayo naye alina abantu abanene bakwatagana nabo era ne mukalulu bamuyambako bani gye bali abanene bakwatagana nabo era ng'omuntu yenna olina okubaako ne bokwataganako nabo abanene kitegeeza musajja naye abanene kitegeeza kisooka abayinamu wano mu Kampala abamu tumanya abayinamu ssente wano mikwano gye ng'oba obadde tokimanyize nkikugambye mpulira sebo obadde okimanyi nti alina emikwano eminene obadde okimanyi nedda omunene kyembadde kati anti munene ku mmwe abatamumanyi naye kunze taba munene nze tosobola kuba oli munene kunze nga nkubanja ng'olemeddwa okunsasula nga wafera ne mukulu wange tosobola kuba munene n'ofera $5,500 erikojja w'omwana wo toba munene nga wafera tewamwewolaako wabula wakozesa olukujjukujju ngenda kukuleetera kino okutikkira ekino tugenda kukola bwe tuti bwe yamala okuwa kaashi olulimi ne lukyuka kubanga nzira mikwano gye gyokka kikyasobola okukuwa ezo ssente bazimpe waba abayina bazimpe ze njagala kimu ssente era nkulayirira nze nenfuna ssente zange temuyinza kuddamu kumpuliza nga mujja nga mwogerako kweki ku media ku mumwa gwange nga mwogerako neyo gy'obeera neyo gyembeera ne gyembeera titumwogerako nze mwogerako nga ndi wano mmanja kuba nze erimba bize nnyo mba n'ebintu bingi nnyo ebyokukola siba na time eyogera ku ye nze ndi mukazi mukakaalukanye mba nyina okunoonya omwana wange alidde ki atuusa atya ku ssomero uniform ebadde ki kino kibadde ki kyemba nnina okubeerako bwemba ndowoozaako kale tugenda kuba nga tukoma wano emboozi yo manyi mpanvu sobola okuginyumya olunaku ne luziba ne bukya manyi tujja kwongera tukufune katonda wanaaba nga akkiriza naye nga mu kyoffe tusabira kukwatagana kasita n'aleeta ssente zange ze siminaako buzibu tusaba okukwatagana okwo kutuukibweko ababiri bakwatagane tubire nga tudda ku peegi tukuba manyi olina ebintu na bingi byosobola okugamba bakyala banno bye basobola okukuyigirako n'okukulabirako manyi obiina so tusaba katonda abayambe mukwatagane buli kimu kitambule bulungi olina kyosembayo nakyo ampe ssente zange nze simwagala mu kintu kirala kyonna kyonna ng'otegeera kimu ssente nze ntegeera kimu ssente simwetaaga ye nga bwagamba simuvinga nga on yo yamuvinga on nze simwetaaga waba yamuvinga on nga ddala akwate ssente zange azimpe tulabe ku ffenna ani atamuvinga nga on kubanga amanyi ekintu kyokka kyokka ekireka ne mwogerako ssente kati amanyi bw'anaagamba kale bwe kiti tewajja kubeerawo aba tajja kukola ki nkulaze ne messages nga nkulaga nze najjawo communication ye naye era yaye abadde agezaako kuyita mwana biki mpaka era we yalabye nti nze omwana ate nekubakala obudde ekyasinze okunyiiza yagenze n'agamba omwana oyo tamufuddeeko tafudde ku maama nze buli amanya tafudde ku mwana nze buli amanya mmanyi my son is my everything nze nzuuka saa 11 nevugira omwana wange nemutwala ku ssomero nenkomawo ewaka oba nengenda nenjiba nenvuga ate kawungezi like I do everything nenzukuka ku weekend kumakya nemutwala agenda asamba omupiira nentuula mu mmotoka nemulinda for 6 hours
nze omwana owange nze Kadaama we 24/7 simuteekangako omukozi nti wuuyo naye nga ate obusobozi bw'omukozi nkola ki just I want to raise my child manyi ekikuli munda kati ye bw'avaayo n'ayogera kati ye bw'avaayo na painting as a bad mother kyokka nga ye tamanyi mwana ali aki omwana asuza atya omwana ayambadde ki omwana yasaze enviiri omwana alwadde omwana tamanyi byonna tabimanyi talina kyamanyi abeera taata when he wants to be a taata ye kimuyingiramu buyingizi nti leero njagala kukola ki kuba taata naye nze ndi maama 24/7 ate nga kwotadde okubeera ne taata nti nyina olaga omwana maama abeera bw'ati ate wetuuka okuzanya pati ya taata nayo nenkola ki nenjizanya kati angowinge slow agenda empola oyagala kimu sente saagala bya move on saagala ebyama byabijjeyo sinabimuteresaako waba alina ekyama nekimu akijjeyo sinaba muteresa ku kyama kyonna simusasula simusabangako kunterekera kyama neki saagala byama saagala kuwulira kibuuzi kirala kyonna bya jealous byaki I want my money. Ne wakuwako milioni 2 I want my money. Nze mubanja obukadde $3 okitegeera muganda wange ate namugamba n'omugamba sooka osasule kojja wa mwana ziri etaano ekitundu zaba asooka asasule ziri entono then bw'amala ziri tudde ku bbanja eryange eddene naye kikulu ne wali sasa obusobozi waba abulina azikwata akole ki azituwe obusobozi akuweeko mpola anti basaagala kuteekawo eyo kuba kati era ye kyekitusibye kubanga ye ayagala nze nsigale nga tuli bwe tuti nze mumpola mumaliriza musisinkanye alowooza relationship oba friendship nze sibyagala njagala buli kimu nkuwaako 5 leero 5 nenkulagirira wendi n'ozikima okitegeera kati nebbanja nno nammwe likyabakutte kati ebbanja eryo kati libakutte bati kati ate nze olaba ffe abakazi ffe abalwawo salawo omukazi ayinza olwawo salawo naye bw'asalawo naye ate era abakazi kyembamanyiiko bakyukanga mbeera ya budde sinze abo abatannalaba akantu katono we kati kakyusa omukazi n'ogamba ye Debbie yabadde awanda kisinzira ki ky'oyagala mu bulamu saagala maliza mboozi ya leero nga topaddeyo ka moment konna ka mukwano wakati wo ne taata w'omwana sirina kye mwagaza oba mbuuza oba tambuuza oba assa oba tassa I don't care all I care about is my money kale jjukirayo akalungi okatugambe kojjukira ku taata nze bwe nkukyawa mba sikulabako kirungi na kimu sina kirungi na kimu kye nzijjukira ku ye bwe nkumala mba nkumazze teriyo manya memories tewali bya no memories sina kalungi ke nzijjukira bibi byerere byeyampisaamu mpaka kati byendaba sina kirungi sina kyamuwaanaku sibula abantu ebisigaye tujja kwongereza osagala sukaali oba munnyo gulinnye kati bannange nkimanyi eyo ku social media waliyo ejje nga libanja mubanje baddarling wafunye ejje likubanjizaako mubanje tubanje abasajja abalya ssente z'abakazi nga mubeewolako mu ngeri y'okubeewolako ate n'obwomukozesa ate nze bw'ojja nonneewolako nze nyina benjira nonneewolako ne ngamba oyo namumala tetuliddamu kwatagana naye teri kirumanga kwebakanga ku muntu ate nga bw'omukola ki bw'omubba ntwalako eki yandi ntutteko ekimu nantwalako ssente singa nasirika dda naye omanyi gwe okukola ebintu bibiri omulundi gumu nze kyekinnuma aleete ssente zange kuba kiri tetusobola kukisangulawo kyaliwo ekivaamu n'ebibala era omwana wange nga bwe yamusindikidde message wasindikidde omwana wange message n'omugamba ebigambo biyitirivu nnyo nkusuubiza ngenda bipostinga ensi egenda biraba naye njagala okukugamba nti nze mpa ssente zange omwana wange nja mulabira kubeera ezo ssente ze walya nali wakola bizinesi ngiteeka emmanya g'omwana biki wajjanga ng'oyagala n'ebizimbe byange mbikyuse mbize emmanya g'omwana n'ennema ng'anoonya era waanaakola ki waanaakonekitingira anoonya yegassaatya ku bintu byange Debbie tujja kudda saba katonda abakuumeze lujja mbadde ne Debbie Sempaka omubanji mu mboozi ya leero omukyala atafunye mukisa kufunako na ku linnya lya musajja siryagala already nina erya Sempaka komya kulya family sisobola likomako omanyi nkulaga inboxing
Lujja nkulage inbox. Bali muli bonna bayayana. Nze natuuka n'obagamba woba oyagala kundabako bulabi 200k waliwo n'abaazisasula just to see me labako bulabi naye togula just to meet me tugende let's meet at Serena tunywemu kachai. I want 200k silver waka kubanze kachai wange buli kimu kirina ekikola chai omulungi so kati nze sigenda kunaaba nkola eki bunzija 200k nze okujja okumeetinga to have coffee with you. So I have a lot of them in my inbox nsobola okuzikulaga nza nosanga boomanyi. So nze sikola just nze newe ekitiibwa ne ngamba awo nedda manyi kyenjagala. Yes. Ekitegeeza bino abasajja betubeerawo nga tulowooza nti namuzaalamu yaggwako. Ate waliwo kati nze waliwo n'abagamba sizaalangako. Munnange olaba bwentunula naye nga luli nali nfaanana nga alina abaana nga ninga embwa eyakazaala eyonsa nga nkyali naye nga ninga akabwa akayonsa nga stress mwerere buli kiseera mubeera mu stress mwerere naye kasita okimanya nti ekyo kiwedde you give yourself peace of mind n'omanya kati ntandikidde waki ova olaba baate baagala balemereko balekeyo olukululu olwo kati nze si bwentyo bwendi si watyo waani bwenafuna omuntu omutuufu ajja kujja in the right time ngera maze omwekenneenya luli nali mu bya kito biki kwegamba omaking a decisions n'omala kati bwe weekoona n'ogamba eno mistake sirigiddamu. I'm taking my time. I'm not in a hurry and I'm not here to compete with anyone. I'm not competing with anyone. I'm not here to prove anyone. I'm here to improve financially, physically, emotionally, sexually. Byonna. Sexually? Nabyo anti obeera olina okuyigayo ekyakabi. You improve. You improve. In everything. Mu buli kimu. Ogenda otuukayo ng'oli full package. Ng'olina what you bring on the table. Tubatadde.